Mbaniriza n'olunaku olwaleero era nkomyewo na kipya ng'olunaku olwaleero mbaleetedde ba president abali bafuzeeko eggwanga lyaffe erya Uganda abo balisigala bajjukirwako mu byafaayo by'ensi yonna nti bafuga bulungi amawanga ago ge bakulemberamu mwegyo emyaka gye bafugirako. N'olwekyo neegattaako mu eno vidiyo tutunulire aba greatest presidents abali bafuzeeko eggwanga lyaffe erya Uganda. Tugenda tandika n'ali mu kifo ekisooka nga muno nkuleetedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Idi Amin Dada. Idi Amin Dada eyali omusajja munamagye munabyabufuzi eyaliko president w'eggwanga lyaffe erya Uganda kuva omwaka gwa 1971 mpaka omwaka gwa 1979. Ono ye president ow'okusatu kwabo ba president bonna abali bafuzeeko eggwanga lyaffe erya Uganda. Ono Idi Amin Dada mu bukulembeze bwe y'omu kwabo abasajja abafuga eggwanga lyabwe nga balina obwannakyemalira bungi nnyo ng'eggwanga balifuga ng'engeri bo gye bali beetaaga. Ono Idi Amin Dada kinajjukirwa nti mu kujja mu buyinza yajja na mmundu kuba yawamba buwambi yali mukama we nga ye yakulira amagye president w'ebiseera ebyo eyali amanyikiddwa nga Milton Obote. Bwatyo Idi Amin Dada yali akulembera eggye bwe yawamba mukama we gugwo gwali mwaka gwa 1971 n'afuuka president ow'okusatu mu abo ba president abali bafuzeeko eggwanga lyaffe erya Uganda. Era bingi ebyakolebwa mu gavumenti ye omwali okutta abantu, okutyoboola eddembe ly'obuntu n'ebyamugobya mu ntebe kw'ossa n'ezo operations bamukolako ng'eggwanga lya Isirayiri omwaka gwa 1976 buli ajja wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda ne likola operation mu dakiika 9 ne litwala abasirikale baalyo abo president Idi Amin Dada bye yali awambye newankubadde eggye lya Isirayiri teryamujja mu ntebe wabula kye kyali kirireese twala abantu baalyo abo Idi Amin Dada bye yali awambye wabula ate abajja ne bajja president Idi Amin Dada mu ntebe be bayeekera kosa n'amagye g'eggwanga lya Tanzania abajja ne balumba wano omwaka gwa 1978 gwagenda okutuuka omwaka gwa 1979 nga mwatu Idi Amin Dada bamujja mu buyinza ng'awanganguse ne mu ggwanga lyaffe erya Uganda n'agenda mu ggwanga lya Libya eyo gye yagenda neyeekukumira eyo eno naye yalaba nga tebijja mukolera neyeyongera mu ggwanga lya Iraq n'ava mu ggwanga lya Iraq n'agenda mu ggwanga lya Saudi Arabia era eno gye yafiira omwaka gwa 2023. Wabula mu byafaayo by'ensi yonna Idi Amin Dada gavumenti ye kigambibwa mweri ebbanga lye yafugiramu emyaka egitawera na 10 abantu abafiira mu gavumenti ye oba abo biyatta bali mu bantu 10,000 ku 500 ng'abo bonna batti. Yali president wa byafaayo atasaagasaga n'omulundi n'ogumu. President akwata ekifo namba 2 baleetedde president Yoweri Kaguta Museveni tewabulwa. Ono nga ye president afuga eggwanga lino ssaawa eno musajja munabyabufuzi military officer ye president ow'omwenda mu abo bapresidenti bonna abaali bafuzeeko eggwanga lyaffe erya Uganda. Yagenda mu buyinza omwaka gwa 1986 n'obuli kati yakyafuga eggwanga lyaffe erya Uganda. Y'omu ku abo bapresidenti aboogerwako mu byafaayo by'ensi yonna abafugidde amawanga ebbanga eddene. Wabula nga bwe mukimanyi nti okulwanya mu ntebe bakuteekako ebintu bingi by'oba okoze mu gavumenti yo. Ono president Yoweri Kaguta Museveni mweri ebbanga ly'amaze mu buyinza emyaka egiri mu 39 kigambibwa mu gavumenti ye ejjuddemu obulyake demokrasiya baagivaako. Wabula ono president Yoweri Kaguta Museveni omusajja yasoma political science ku university emanyikiddwa nga Dar es Salaam y'omu ku abo president abatayagala mmanya era y'omu ku abo abafuga amawanga gaabwe engeri gye baagalamu. Ebirala byonna osobola obikola kasa totaataaganya ntebe ye oba buyinza bwe. Ono president Yoweri Kaguta Museveni Bugambye yajja mu buyinza omwaka gwa 1986 wabula naye okujja mu buyinza yajja na mundu. Katusooke tuddeko emabega tulabe yajja atya mu buyinza. President Museveni naye mwatu yaliko oludda oluvuganya gavumenti eno era mwatu naye yeesimbawo omwaka gwa 1980 newankubadde bamukuba akalulu naye n'akawuliramu era ng'ako akalulu kaaliyo omwaka gwa 1980 newankubadde ebyavamu byonna yakkanya nabyo era teyabikkiriza ebyo byamuwaliriza okukulyetingawo ekibiina ebiseera ebyo omwaka gwa 1980 kyayita Uganda Patriotic Movement. Ekyo kyayingira ensiko ekyavuunika gavumenti eya Milton Obote era nga bamaze okulyetingawo ekyo ekibiina ab'oludda olwali luvuganya gavumenti omwaka ogwo gwa 1980 ng'akalulu bamaze okukamukuba wabula ng'alowooza bamubbye. Omwaka ogwaddako gwa 1981 President Yoweri Kaguta Museveni yayingira ensiko n'afuuka omuyeekera ne yeegatta ku magye agaali gava mu ggwanga lya Tanzania era ne batandika okulwanyisa gavumenti eyaliwo ebiseera ebyo. Era bwe batyo omwaka gwa 1986 President Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be oba n'abayeekera be basobola okuwamba ekibuga ekikulu ekya Kampala era bwe batyo President Yoweri Kaguta Museveni n'alayira nga president omuggya ow'eggwanga lino erya Uganda. Mu kulayira nga president ow'eggwanga omuggya yajja naye ng'asaaga bamanyi agenda kufugako ebbanga ettono nnyo mwatu naye ekintu akiveemu kuba ekyamutwala mu nsiko byebyo byava mu kalulu n'ebyo byali mu gavumenti eyaliko ebiseera ebyo bye yali agamba lityoboola eddembe ly'obuntu.
muntu wabula ate naye bwe yajja mu buyinza eyali azzenga okufuga emyaka emitono nnyo balaba nga abafugidde ddala n'okutuusa olunaku olwaleero yakyali pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda. Era okuva akaluluko bwa pulezidenti akasookera ddala nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni azze mu buyinza kigambibwa nti obwo bululu bwonna obuze nga bukubibwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni azze abukwatamu nti era abazze nga bamuwangula aba bazze nga bamwesimbako wabula ng'akozesa obuyinza bwe n'atwala obwo obuyinza bw'abo aba bamuwangula. Era kinajjukira nti ono pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mwere ebbanga ly'amaze mu buyinza ebintu bingi byakoledde Uganda nga pulezidenti na bingi byafiiriza Uganda ng'omuntu yenna. Katugenda ali mu kifo namba 3 nga muno mbaleetedde pulezidenti amanyikiddwa nga Apollo Milton Obote. Apollo Milton Obote eyaliko pulezidenti w'eggwanga lino era eyaliko prime minister ow'eggwanga lino nga yasavinga nga prime minister okuva omwaka gwa 1962 nga Uganda emaze ofuna obwetwaze mpaka omwaka gwa 1966. Era Apollo Milton Obote ye second president of Uganda okuva omwaka gwa 1966 okuva omwaka gwa 1966 mpaka omwaka gwa 1971 Idi Amin Dada alyoka amuwambe. Ekitegeeza nti yabeera prime minister wali n'eggwanga okuva omwaka gwa 1962 n'atuusa 1966 n'afuuka president walyo fuulu mpaka omwaka gwa 1971. Ogwo omwaka gwa 1971 Idi Amin Dada nga amaze omuwamba. Omwaka gwa 1908 ono Milton Obote yakomawo n'afuga mpaka omwaka gwa 1985 president Yoweri Kaguta Museveni we yamuwambira era n'ava mu buyinza. Ono Milton Obote yali yasoma era nga yasomera ku college ya Busoga College osane ku setendekero erya Makerere University. Omwaka gwa 1956 ono Milton Obote yegatta ku kibiina ky'ebyobufuzi kibayitanga Uganda National Congress oluvannyuma n'akivaamu n'akola ekikye kyayita Uganda People's Congress oba UPC ng'ekyakikola omwaka gwa 1960. Ekyo ekibiina kye kyenkugambye kyayita Uganda People's Congress kyatongoza omwaka gwa 1960. Omwaka gwa 1962 n'alayiranga prime minister w'eggwanga lino erya Uganda ng'ebiseera ebyo eyali president w'eggwanga lyaffe erya Uganda ye Kabaka Muteesa ow'okubiri ng'ono Milton Obote yakola nga prime minister oba katikkiro wa Buganda oba Buganda ebiseera ebyo yali efuga. Wabula olw'entalo ezaaliwo ono Milton Obote eyali katikkiro oba prime minister nga Kabaka Muteesa ow'okubiri yali president ono Milton Obote yasobola okukozesa obukujukuju n'awamba Kabaka era neyeerangirira nga president omujja ow'eggwanga lyaffe erya Uganda era bw'ati officially yafuuka president ow'eggwanga lyaffe erya Uganda. Obote yafuukira ddala president ow'eggwanga lyaffe erya Uganda wabula ng'ava agamba kiweereetera kyekikutta bw'atyo naye yasobola okusembeza Idi Amin Dada we yatuuka n'amufuukira omusota naye n'amuwamba omwaka gwa 1971 era nga Idi Amin ng'amaze omuwamba abayeekera kw'ossa n'eggye ly'eggwanga lya Tanzania nga limaze omujja mu buyinza nga bamaze okuwamba Idi Amin Dada omwaka gwa 1980 Apollo Milton Obote yakomawo era n'alangirirwa nga president omujja ow'eggwanga lyaffe erya Uganda era n'afuga okuva omwaka gwa 1980 ogwo mpaka omwaka gwa 1985 bwe baddamu ne bamuwamba era nga ku luno yamuwamba ye president amanyikiddwa nga Tito Okello Lutwa n'ono n'afuga mu ggwanga lyaffe erya Uganda mpaka naye bwe bamuggyako president Yoweri Kaguta Museveni alyoka ajje mu buyinza. Kankwe president yafugako eggwanga lyaffe erya Uganda alisigala ajjukirwako nti be bamu ku abo abaafuga obulungi era balisigala bajjukirwako olw'ebyo ebirungi ebyali mu gavumenti yaabwe n'ebibi. Mu kifo namba 4 nguleetedde Ssekabaka amanyikiddwa nga Sir Edward Muteesa ow'okubiri ng'amanya ga Ssekabaka ono amatuufu gonna ye Sir Edward Frederick William David Walugembe Mutebi wa Luwangula Muteesa ow'okubiri eyazaalibwa ennaku z'omwezi nga 19 mwezi ogwa Novemba oba ogw'okumin'ogumu omwaka gwa 1924 n'afa ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwa Novemba omwaka gwa 1969. Ono Ssekabaka Sir Edward Muteesa ow'okubiri ye yasookera ddala okubeera president ow'eggwanga lino era yafuuka kabaka owa Buganda okuva ennaku z'omwezi zaali 22 mwezi ogwa Novemba omwaka gwa 1939 mpaka bwe yafa. Ono Ssekabaka Sir Edward Muteesa ye yali kabaka owa 35 mu bakabaka bonna abaali bakulembeddeko obwakabaka bwa Buganda. Era ono Sir Edward Muteesa ow'okubiri yagenda okufa omwaka gwa 1962 eyafuuka president w'eggwanga lyaffe erya Uganda okuva omwaka gwa 1962 mpaka omwaka gwa 1966 nga yali prime minister we oba katikkiro amaze omuwamba Milton Obote. Milton Obote nga amaze omutwalako obuyinza omwaka gwa 1966 olw'ebyo byali mu gavumenti ye. Wabula ono Ssekabaka eyaliko president wali n'eggwanga naye mu bwakabaka bwa Buganda y'omu ku abo abasajja abaali tebakkiriza oba abaali tebaagala banacherupe besenzezza
ttaka lya Buganda Abangereza nga be bafuga ku Nanti. Nga kitaawe amaze okussa omukono eyali amanyikiddwa nga Daudi Chwa II eyali taata w'ono wa Sir Edward Muteesa II, ono yafuuka kabaka era nga amaze okufuuka kabaka nga bwe nkugambe yali takkiriza mu ebyo ebyaggwanga lya Bungereza byali bikola wano. Yasalawo okutandika okupulaninga olw'okweyawula ku ggwanga lya Bungereza nti bafune independence nga be beefuga wano. Wabula eggwanga lya Bungereza buli akitegeera bagoba ono kabaka ne mu ggwanga lyaffe erya Uganda era n'agenda buwanga nguse. Eyo gye yamalira ddala emyaka egiri mu ebiri. Ssekabaka Sir Edward Muteesa byali byangu ku sayidi ye ebiseera ebyo. Ng'amaze okudda wano e Uganda, Mwatu yaddamu n'afuna ekifo kyekyo n'afuuka fuulu kabaka wa Buganda. Era omwaka gwa 1962 Uganda yagenda okufuna obwetwaze nga ye kabaka afuga obwakabaka bwa Buganda. Era baamala okufuna obwetwaze n'afuuka President Milton Obote n'afuuka Prime Minister wa Katikkiro wa Buganda mpaka omwaka gwa 1966 eyali Katikkiro we byamwewambira.